muli abaana ne badda ku mikutu aba National Unity Platform ne bavuma abantu abakulu mu ggwanga bayisiza amaaso mu kabaka bayisiza amaaso mu katikkiro buli avaayo abaako kyayogera gwe bavuma kakati ekyo kibiina ki ekyo nno kibadde nange umutima ngangamba naafuna ddi ku mwami Kyagulanyi ayogere ku nsonga eyo naye Kyagulanyi asirise busirisi awuno wano gwe muwe bubi microphone yagereko we bali kumbuza ku nsonga y'abaana simpisa mu kibiina lwaki empisa mu bavubuka bonna mu Uganda zibasiiwuuse Evans abaana basiiwuuse empisa abaana bamayuuse ate nakibawoningako ne mbagamba ekiseera kijja kutuuka kati mukyamwe ne mukyalaba bavuma n'ekiseera kijja kutuuka nga bamu bakwata n'emmundu nga sikyalina kinyiza bagamba ate nga tekyakatandika bamuseveni bo tebavumanga buvumi bamuseveni bakwata mundu ne bakwata nalijambiya kumaliza nga 500,000 people bafudde omwana tayinza kutuuka myaka 2-3-4 ng'anyigirizibwa agibwako omusolo kyokka bbibwa bubbibwa talina ddoboozi lulinga n'okuba essimu ku radio kiri wala naye kati laba intaneti bwejja yajjanga ekisima abaana nga talina kyakukola bakulabye ku kamera ng'ongota abantu talina kyakukola laba bwafuna intaneti nga tamanyi olina Facebook handle era ajja kuvuma akutaaginga kyebasobola okukola siwagira mpisa nsiiwufu okay naye tulina okuunderstandinga abantu betuli Malcolm X alina akatabo ke bamwandikako ke bagamba akatabo akayita The Hate That Hate Created obukyayi obwatondebwa obukyayi kati bwe muno obukyayi obwatondebwa obukyayi Museveni okugibwa geggwanga lyaffe lino yali yatukyawa nnyo namakinga sure nti oluvannyuma lw'emyaka 40 ng'ali mu buyinza tukyatambulira mu nguudo ez'erinnya abaana baffe bali mu makomera kati omwana atunda Olivia ali mu komera myaka 3 musango Machete ali mu makomera myaka 3 musango kati ate n'alaba oba MP oba omukulembeze nga yabirako okusiba omwana oyo kuba omukulembeze yamuwalo omwana n'amukyajinga lwaki tebagenda ne bavuma so siwagira kuvuma kubanga kikyamu naye era mpagira abantu okuexpressinga themselves ekirala bantu baleme mu kwekweka mu bantu balala baleme na kwekweka mu bintu bibaddewo in the past kibi nnyo Evans oba oyina ekintu kyokwatibwamu kyuma mu discussinga togamba kali wadde nkoze kino naye oli lwakyavuma yes kituufu waliwo ab'empisa ensiiwufu nze mbeera mbarebukinga mbeera nange nkaana nabo ku intaneti ne mbagamba bannange yes express yourselves naye tulina obuvunanyizibwa okulaga ekifaananyi ekiri decent bangi ba NUP ne bangi si ba NUP gye buvuddeko waliwo ne bennalabye babadde baagala okutaakinga omuvubuka eyabadde ku social media nga gola bene nga baagala omwataakinga ku NUP no bannange temwekweka mu bantu bampisa nsiiwuufu fe omulimu gwaffe kutereeza mpisa zaffe so bwe bakusongamu weekubemu tooki weetereze neyanziza